Webale kwekumira Kadama TV nga tukyali basanyufu olw'Abaganda baffe aba Afghanistan abakomyewo e Uganda. Bagire mu Airbus batuuse Uganda eggulo nga bwe tubadde vidiyo ebaddewo. Ffe tetujja kulekerawo okusaba kakati ali tukomyewo buto. Bakadaama nze omanyi kyemuntuma Ssekadaama bakadaama bankuba kyenze kyemuntuma kyenteekayo. Bakadaama abasinga Bassekadaama ebintu babirabye beeyanzizza nnyo bagambe mwebale nnyo kubeera nga mutandise okubeera nga bannayuganda bakomawo naye bo bagamba tebalina ssente za tiketi kyekisookera ddala. Bintu nga biringa bina bye bantumye. Ssente za ya tiketi tebaziyina. Ssente eza karantini tebaziyina. N'okubeera nga mugamba nti balina okwewandiisa bo tebaasoma. Ebyokwewandiisa online bo tebalina ngeri gye beewandiisaamu. Kituufu nti nabalaze process naye ate nabo batuufu bagamba bwe batyo. Waliwo omuntu ekintu ekyo kikola ng'olina smartphone, ekintu ekyo kikola ng'olina laptop. Kati ebintu bino bangi nnyo abatabiina. Tugambe nti kale oli agenze mu family gye babiina. Babeera babiina ate waliwo bangi nnyo abatamanyi bikozesa. Kamenye ensonga ku nsonga. Kadama omwama angambye nti nga ye talina ssente za air ticket. Oba bakadaama bangi nnyo bangambye si yekka naye bakadaama bangi nnyo abatalina air ticket. Abamu mujja kuvaayo mugende mugambe nti nno oba tebalina air ticket bulijjo baddayo bate Uganda. Ebyo bulijjo baddayo bate Uganda ebyo si byenja okufokasingako. Nze ngenda kufokasinga ku kintu nti oba bulijjo baddayo nga beesasulidde ku luno tebaagala kwesasulira kuba tebaziyina. Kisinziira mu mbeera. Bulijjo baddayo naye ate bulijjo tewaliwo korona. Bulijjo baddayo bulijjo tewaliwo no kakati nga bono gamba nti covid ng'ebaddewo nti abantu bali mu quarantine oba abantu bali mu curfew nti tebakkiriza kukola. Kakitegeeza ababoosi baabwe babadde bakola balina chance y'amaanyi nnyo bagamba nti no tewaliwo ki tewaliwo ssente. Ojja kitwalanga ku mupangisa. Omupangisa bulijjo asasula ssente. Naye Museveni okuva bwe yagamba nti temugoba bapangisa naye yasigala ng'akola mu kafyu era teyasasula ssente. So ne baboosi bano bali bwe bati nti ne bw'abeera abadde afuna ssente ng'alina wazijja kakati beekwasa kino kintu kya COVID-19 oba kati embeera eriwo nti tebalina ssente. So yeyo embeera eriwo. Ekirala registration bagambye bo tebalina oba tebamanyi engeri gye basobola kuregisteringamu. Ekisooka kiri nti asooka n'akubuuza lwaki embassy lwaki Ugandan government tegamba embassy yaayo mu Saudi Arabia negamba olunaku bwe luti ne bwe luti abaana bonna abaagala okugenda e Uganda bajje ku embassy. Bajje ku embassy awo wennyini tugenda okubajja tubatwale mu kifo bwe kiti oba bamalemu olunaku lumu oba nnaku bbiri mmwe mwennyini mba checking ekyokucekinga sikiwa nti no kizibu nnyo mujja kufuna wano abasawo muva eno n'abasawo bammwe ne mugenda ne tugenze Saudi Arabia buli omwana alinnya ku nnyonyi oba agenda okulinnya ennyonyi tugenda mu cekinga. Ne mubeera nga mubajjawo bo bakuŋŋaanire ku embassy kuba lyekuŋŋaanizo ly'Abannayuganda. Naye omwana mugamba nti no ye registering online nabibalaze naye bangi bye bibalemye. So bo babadde basuggestinga nange ng'ate mbawagira abaana mugambe nti nno nga oba nga 5 omwezi ogujja buli muntu yenna ayamalako contract ajje ku embassy ne passport ye oba ne boosi we handing over to the Ugandan officials then babajjewo babateeke mu kifo bwe bagenda obbakyeekingirako babakoleko medical check-ups ezo zonna olumala babatikke babaleete. Ekirowoozo kikyali awo. Then simanyi oba mulowoozezzaako ku kintu ky'abaana bano abaagwa eddalu kuba abaana bangi nnyo abagudde eddalu abali mu Buwarabu abamenyese ebifuba abatakola nga tebakyabasasula wabula balinze bulinzi kukomawo olw'embeera nti yagenda okukola naye n'afunirirayo obuzibu. Kugamba waliwo abaana abeetaagisa obuyambi waliwo bakadaama abeetaagisa obuyambi nga bo nga embeera gye balimu tebakkirizisa oba tebayina ssente wadde n'ekikumi. Kateebereza omwana ng'eyagwa eddalu. Omwana eyagwa eddalu ssente ez'okusasula tiketi agenda zisasula atya? Kansooke nkweko ne Kadaama ono naye asooka awe ku ndowooza ye then tweyongereyo. Kadama TV tuli basanyufu nnyo nini ddala olw'abannaffe be
betugera betulage abakomyewo eka ttaka naye kansubire nti abo babadde balinamu obusobozi obusobola okwesasulira tiketi kataata tusaba Kadaama TV era tuyisizeewo omulanga guno nti wali abaana bamaze emyaka 2 kontrakiti eweddeko nga tebalina ssente abawalabu tebasasula abasinga obungi tebasasula tetulina ssente za tiketi kakati ate ng'ovudde ne kuffe abakyali abalamu abakyategeera eriyo abaana abalalu abo bo gavumenti ebalowoozaako ki balina kusigala ku ggwanga nsuubira nabo baba balina okudda ewaffe ku butaka tusaba gavumenti abo nabo ebalowoozeeko abaana abalalu abaana abalwadde abakutuka emigongo ebifuba abali obubi ennyo tusaba nabo gavumenti ebalowoozeeko ffe tetulina ssente ekya kalantiini ssente tetuzirina naye kasa tubeera nga tukomyewo ewaffe ku butaka wano ku kisaawe wano tuyingirira awali checkpoint nze ndaba waliwo ekibangirizi kinene batuteekaawo omusana guwaffe tegulinga gwenu tujja kubeera awo kasita tubeera nga tutuuse ewaffe tetulina ssente za kalantiini tetulina ssente za tiketi kwekozesa lino eddoboozi eryawamu sebo otuyisizeewo nti waliyo abaana abalalu waliyo abaana abatasasula abatalina ssente za tiketi abaana balwadde nasanyuka nga eddoboozi lyange liyiseemu sebo embeera ndowooza mugiwulidde Kadaama oyo enteesa ye nsuubira enteesa eyo si mbi gavumenti ffe tuliwo kubeera nga tukaabirira kuba ate tulina mulala muntu gwe tugenda kukaabirira nsuubira nti gavumenti yalibadde evaayo ng'eyita mu embassy wabula ekizibu ekikyaliwo ku embassy ya Uganda nzigale kaakati ne bwe tunaba tukoze enteekateeka eno ey'abaana nga bano abalalu abamenyese emigongo abamenyese ebifuba embassy buli bwe munaabeera nga muggaddewo nga temwagala kuggulawo olw'ensonga zammwe ze mutannatubuulira ekintu kino kigenda kuyamba njagala buli bw'obanga okola ekintu manya abantu b'enkikolamu bafaanagana batya kati tugamba bakadaama musooke mulabe bakadaama bano betugenda okuyamba embeera zaabwe bafaanagana batya education background yaabwe eri etya bajja batya nti 90% oba 80% ey'abaana bano abazze okukolebwa akadaama tebayinaako qualification nti oba yasoma kino oba yasoma kiri oba yasoma kino omuntu yena kasabalaba nti nomukulu asobola okukola emirimu ng'oli bapangapanga ki passport bapangapanga ebibaluwa awo nga gy'atandika okukola nga tebayina wadde kintu ate nga kino kigamba nti no ba registering nga talina kyamanyi takwadanga ku smartphone abamu tebazirabanga nako akutte katooki okuva bwe yakwata essimu n'okuva bwavudde mu kyalo eyo omuleeta ebuwarabu so nsuubira embassy wadde abannayuganda batandise okujja naye ate baana bangi nnyo abagenda okulekebwa abataasoma abatasobola kuregisteringa kuba boosi kigenda kubeera kizibu nnyo boosi okuva eri okuyamba ku Kadaama okuregisteringa katufune n'eddoboozi erya mwannyinaffe ono era naye ayongere okuttaanya ku nsonga eyo banaye gavumenti yaffe bw'eba esazeewo okuyamba ba Kadaama tusaba erowooze ku muntu owa wansi asembayo nti ffe bwe twali tujja ba Kadaama mu nsi yonna eno mu Gulf countries gye tuli twajjanga gavumenti bo baaleeta kayoola oba oli wa P2 oba tosomangako oba oli wa senior 6 tebaalondamu nti nno baaleeta ba senior 6 ba senior 4 abategeera oba abaasoma kaakati twajja ffenna kayoola eyasoma n'ataasoma kati omwana bukyanga ajja takwatanga ku smartphone alina akasimu ka mapesa kampani nyingi wano tezituwa smartphone nti ne bwe tuba tuva e Uganda kampani ezimu zikugamba smartphone gireke bw'otuuka e Saudi bakuwa akasimu ka mapesa kakati oyo omugamba otya aligestaringe ne embassy nti aligestaringe online tabimanyi tetubimanyi kituufu tetubimanyi tuligestaringe tutya badde nteesa embassy yennyini yayitaddewo enteekateeka ife abalinako
oba basobola okufuna smartphone ne tuweereza location ku embassy yenyini neyoka nesituka nejja ku kikomera ekyomuwarabu ng'eriko ng'emmotoka ze balimu ziriko nti nno the embassy of the republic of uganda n'omuwarabu atya bwe bakonkona bwe banyiga akadde bwajja n'agiraba kyonna kye baba baagala gamba fuluma bwe nojjuza byojjuza nga bo tebakitegedde ne bamala ne bagenda naye kati omuntu alina kasimu ka mapeesa n'ekirala okufuluma ebweru bukyanga omuntu ojja mu kiyumba ofulumako wabweru ng'otwala kasasiro talina waamanyi kati omuntu ng'oyo omusuubira kukola atya atuuka atya ku embasi aregisitalinge tamanyi nakozesa smartphone abamu tagirabanga nako kati omusuubira kuregisitalinga atya online banaye bwe muba muteesa gavumenti bwebeeteesa effe ku bantu bategere nti baleeta abantu abatasomangako nti neno gye tuli abamu we baatuuka esimu ya smartphone tagifunangako alinako amapeesa